Sylvia Damali Owori mwenna gwe mubadde mumanyi mwenna mubadde mwebuuza yabulira wa naye kati yakomyewo Kampala emyaka nga 7 mbadde nkola mu gavumenti nga nkola mu Operation Wealth Creation mu office ya president. Immediate boss wange ye Genocide. Omuntu ayinza okwebuuza wootabadde munnange ebibadde bintu ebigenda maaso mukwano gwo Bobi Wine wamulaba kati byaliko munnange mukwano gwo omanyi NRM eina ideology and one of the ideology ya NRM ya democracy eyo ideology yewa freedom. Kati mukwano gwange Bobi Wine ali free Uganda yenna ali free okufuula okusobola okwesimbawo, so tewali mutawaana tewali kigaana muntu yenna kwesimbawo. So okay, waliwo bye batambuzaawo edda gwe ne Bobi Wine waliwo embeera eri wakati wammwe wabirabako ebintu ebyo? Embeera kisaabira waliwo embeera waliwo akaali kasukkamuko wabirabako ebyo? Saabiraba nako mwali mwekasaganya neŋŋamba Bobi Wine muto wange muto wange we nakoleranga Miss Uganda namubuukinga nnyo ku shows olova okuyimba ne bakamiliyoni abo baganda bange bato bange. Kakati munnange era wootabadde waliwo saga ezaavayo abo wazirabako omwami omwe yali agamba ngu akubanja ssente mpitirivu wabirabako ebintu ebyo? Ennyumba baali bakubanja ennyumba mbu waddukamu n'olekawo ennyumba n'ogenda eyo eggulu n'olekawo ennyumba. Omanyi bw'obeera nga ng'oli celebrity oli mututuufu stories buli lunaku wakati olaba ezimu ze siziwuliranga naziwulirako. Stories ezizibaayo ezimu ntuufu ezimu si ntuufu, so kati nga by'oŋŋamba ebya Bobi Wine sibimanyi, oŋŋamba ebyaki eby'ennyumba sibimanyi. Bafans bange badde nsaba ekisooka kwetonda nti naggalawo businesses nembaleka, era mbadde buli omu annoonya amaduuka gonna nagaggalawo, naye nga lwaki nali njagala njige gavumenti nga bwerwaninga sobole okukomawo okuddamu n'amaanyi sobole okulwanirira industry, especially the creative industry kubanga ereeta ssente empitirivu mu Uganda. So nkomyewo mu bifo bibiri nga designer n'ekirala ng'omukozi wa gavumenti. Ate musi mu gavumenti nkola mu office ya president where nze director wa operations mu magye mu UPDF. Operation Wealth Creation eyo eri operation erina abasirikale n'abatali ne ba civilian. So under that kati ndi director wa operations. Kitegeeza ki nti tulina abasirikale mu Uganda yonna mu buli region mu buli district mu buli sub constituency. So omulimu gwebadde nkola gwenkola munene nnyo.